omusajja bwe bagamba nti si wa magezi kugenda wala Idi Amin bwe yaviira mu Uganda nga Uganda Airline eriko ekitongole kye bayita Uganda Ego Uganda Cargo Company nga Uganda Air Cargo Company erina ennyonyi z'emigugu 27 kati olwaleero ennyonyi ezo zonna zaatundwa kati tetukyalina nnyonyi neetisi za migugu. Jjajjaffe Kintu yaleeta ente emu okuva mu ggulu n'aleetayo omukazi omu n'ekitooke kimu n'enkoko emu n'akabbo k'obulo. Naye waliwo amawanga nga go galowooleza mu kwontite kubanga yakula jjajjaawe alina ente 4,000 naye ayagala azimbe petrol station 4,000 alyoka ategeere nti alina petrol station supermarket 4,000. Obuzibu tebwabadde bwa kusimba mu mugongo. Obuzibu buvudde mu kalicha egamba nti okubeera mu office kufana kuwona. Mu Uganda bw'oba toli mu office ya bukulembeze ennaku ebejja kulaba. Nambi eyajja mu kalulu kannalukola n'agamba wano nfunyewo obululu 9 ate talinayo polling station we yafunye bululu 9. Emmundu Mwami Museveni yazijjayo n'aziwa abawagizi be. Enkola ddala Obote gye yakola Museveni gye yajja avumirira. Mwenale mu buli muntu aline emmundu. Bawandiiseyo abapoliisi abalala 1,000 nti basobole okwetegekera ebiseera byaki byakalulu. Naye n'amagye nago gawandiiseyo ab'amagye abalala 1,035 mbw ab'okukuuma akalulu. Naye nkubuulira omu ku bannamagye abo eyawandiikiddwa yani Luhamya mutabani wa Muwoozi. Amagye gokka gasabye obuwumbi 138 mbw'okozesa mu biseera by'akalulu. Kakati tetutegeka kalulu wabula tutegeka lutalo. Omumenyi w'amateeka tebamuteerawo kakiiko bakwata mukwate. Oyo omukumi wa Rwashande yatta omuntu. N'olwaleero ne mu kalulu yabaddemu era ne bagamba nti yatadde nga abantu ku gun point n'akokinga emmundu n'akuba. Kuluno ne bagamba nti kuluno yayambye yakubye mu bbanga. Kuba kati bagamba nti kooti maasho batwalayo n'abamagye abaawummula. Lwaki tebakwata Rwashande ne bamusimba mu kooti maasho? Buli woliwulira nga Museveni agamba nti ntaddewo akakiiko akabuuliriza manya kyategeeza nti sirina kye ŋŋenda kukolawo. Twagala tumanye enkola mwami by'Abakamagye akola. Mu Uganda mwe muli kansala agenda okutwala owa division atwala ebyalo 3 ng'aweereddwa ebbanga lya campaign ddene okusinga presidential candidate anoonya akalulu mu Uganda yonna. Lutindo wano ku Radio Simba ababuuzaako nate Dick Nvule. Mbaniriza nnyo programu yaffe eno Olutindo. Buli Monday paka ku Lwokutaano tubeera wano nga tutunuulira ensonga ezitali zimu mu ggwanga. Ate olunaku lwa Monday okimanyi tubeera ne Honorable Nambooze Bakireke omubaka atwala Mukono Municipality. Honorable nkwaniriza nnyo ku Lubogola Simba era nsaba obuuze kubatuliriza. Nange bwentyo basabo ne banyabo mbalamusizaako mwebale emirimu gye mukola Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda olwammwe abafunye ebirungi ate era abali mu buzibu nammwe tubakwasa Katonda y'omu abasiba ebimyu abakubagize ekisoboka abaddizeewo. Okay, tuyanza nnyo Honorable. Olunaku lwa leero ensonga nyingi ezitambudde oba ezitambula mu wiiki eno gye tukuba amabega n'eno wiiki nga bwetandise. Tugenda kutunuulirako ne ku political parties ziri mu bumyufu, ziri mu kunoonya bantu ki bagenda kubanga beesimbawo, bani abakwata tiketi, bani abatagikwata, ebintu eferako bwe bityo. Walabye akamyufu ka NRM kabaddemu okusika omugwa, kabaddemu omusaayi, kabaddemu emmundu, buli kimu. Kiki oyogera ku mbeera eyabaddemu NRM? Omanyi badde ntambula mu motoka nga nva eyo ku kyalo bakiyita Bulumagi. Wali enjeru nfiiriddwa taata waffe Mwami Wilberforce Kyalema era tumuziisa awo akawungezi ka leero
njagala osooke onsikirize nebaza abantu bonna abazze ne batuziikirako mu bungi bwe batyo era n'okwagaliza abo abakyali mu makubo akaseera akalungi Katonda abatambulize bulungi abatuuse mirembe. Bwe mbadde nzija mu kkubo nga tukomawo essuubi lyange libadde liri nti nja kutambula mu kkubo ntuuke ku Radio Simba kubanga ssaawa 11 tubadde tutandise olugendo naye ekiri ku luguudo Kampala Jinja Road kifuuse ekizibu ddala kati kizibu nnyo okutambula olugendo olwo in less than 5 hours. Bannayuganda balina emmotoka nnyingi? Bannayuganda tebalina mmotoka nnyingi. Ekiriwo kiri nti oluguudo bajjajjaffe lwe baazimba ne bayisaako emmotoka okuva mu 1920 naffe lwe tukyalina leero mu gw'2020 tukyatambulirako oluguudo olwo tetulukyusanga kuzimba lulala naye ntutte obudde ne njija nga nsoma ekiwandiiko kya mwami kyafulumizza ng'ayogera ku kampeyini nga bwe zaatambudde mu Uganda era mu ddoboozi ly'abadde yeewaana nga bulijjo era agambye nti abantu miliyoni 9 kumpi n'ekitundu kwabo bammemba be miliyoni 18 baalina mu NRM be beetabye mu kalulu ako ye 50%. Era n'agamba nti buye bw'abalirira olw'okuba nti lwabadde lunaku lwa kukola eyabadde public holiday kitegeeza nti nayozayoza ab'NRM kubanga akakalulu abadde ka buwanguzi. Mbadde njagala nsooke nkuzzeeyoko wali emabega otuula mu Parliament mwe mutematema national cake mwe mugamba nti eno sekita etwale eno zino enguudo ze ziba zikolebwa mulemeddwa mmwe ng'ababaka okutematema national cake okulaba nti enguudo zikolebwa ne zifuuka za mutindo tuleme kukaaba twawa. Mukama wange oluguudo olwo twakaluspendingako kati biliyoni 2.2 220 biliyoni mu bbanga ki? Mu bbanga wakati mu bbanga ery'emyaka 3 egiyise. Tulina value for money ddala nga sente ezo ebyo baalukwasa kampuni gye bayita Enago project eruddaabirize eruzze obujja ne mu bitundu weesobola erugazi y'emu. Bwe nali ssente w'akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti nagezaako okulondoola ssente ezo naye ne neesanga nti Enago project yennyini baagiwa contract okukola oluguudo olwo naye ng'abaagiggiwa baali bamanyi nti kampuni eyo yali eteereddwa ku blacklist nga bagitadde ku makampuni World Bank ng'egitadde ku makampuni amawanga agategeera era agafaayo gye gatalina kuwa mirimu kubanga gamba nti kampuni eyo yabali banguzi okusinziira ku bujulizi aba World Bank bwe baalina ne bagamba kampuni eyo ekola emirimu gadibengalye kubanga bwetandika n'okugaba enguzi kitegeeza emirimu eba ejja kukola gadibengalye kubanga we baalitadde 10 bwe bamala okugaba enguzi baba balina kuteekawo 5 nti ate nejja emirimu ekola kasoobo ne bateekayo ku mutimbagano gw'ensi yonna nga bagamba nti bannange amawanga naagali mu nsi tubalabula nti tewali baddewo ggwanga lirimu bakulembeze bategeera babuvunaanyizibwa bawa kampuni eno mirimu tebayita tu blacklist. Kyokka weewuunya Uganda yakwata kampuni eri blacklisted yo n'egiwa omulimu omunene
nti bw'oba otunuulira mu ggwanga lyaffe oluguudo lw'ejjinja lwe luguudo olukulu mu ggwanga lyaffe, lwe luguudo olukulira enguudo lyonna, lwe lututwala ku mwalo, lwe luyingiza ebyamaguzi. Ate kati awava Lwerwe n'entambula ey'oku mazzi, awava kampuni y'ennyonyi ey'emigugu, twasigaza luguudo olwo okukola kw'obwo obuvunaanyizibwa bwonna. Kyokka Uganda era olw'okuba yo nayo nsi y'abali banguzi, newankubadde twafuna okulabulwa yagenda maaso neewa abantu abo omulimu. N'empita Mwami Katumba Wamala ajje anyinyonnyole mu kakiiko lwaki ali mu ministry eyeegatta ne ginnaye ey'ebyensimbi ne bakola obulagajjavu obwenkanidde awo. Abakulu abo ekisooka bo baminisita abakulu baagaana okujja ne basindika babeezi baabwe, naye Mwami Echeru Sewunyiza yagudde ne mu kalulu. Yayogera akinaguka nga bw'agamba nti bagenda kutereeza omulimu ogwo. Omulimu ogwo gwali wansi wa UNRA nga yeegulabirira okutuusa ekitongole kya UNRA we kyavaawo ne guddayo mu ministry. Era abakulu abo ab'Enago project bo bagamba nti atukola, era bagamba nti kumpi omulimu tugumaliriza, wabulayo katono nnyo. Waliwo njijukira n'olunaku ne kusimbawo mwayimiriza radio n'ebigenda maaso ne mugamba breaking news, ministry egambye egenda kuggalawo oluguudo olwo wali mu mabiri okumala akabanga katono, era emmotoka zonna ziyite eri ku lw'ekatosi kubanga bagenda kukola obukubirire butassa mukka butassa mwoyo. Naye ebyo byonna byakomaawo, tebaddamu kutwala mulimu guno maaso. Nze ngaabeera ku luguudo luno ng'ow'emukono ne tusigalirako abannaku. So ennaku eri ku luguudo luno erimu emirundi mingi. Ekisooka nti ssente ze tuwaayo okulukolako baasembayo okulukola mu bujjuvu mu 1986 kubanga Mwami Museveni agenda okuwamba yasanga gavumenti y'Obote emaze okusasula kampuni ya Molemu okuddamu okukola oluguudo olwo kye bayita reconstruction. Era omulimu ogwo gwakolwa nga gwasasulira gavumenti y'Obote nga tennavaako, era ogwo gwe mulundi ogwasembayo oluguudo luno okufuna gye bayita reconstruction. Bino ebiddako bibadde bya maintenance okulabirira ate ebiremye. Twetaaga okufunayo oluguudo olwokubiri kubanga ensi ekuze. Ne bagamba tuteme Southern bypass. Naye bwe twatuuka okutema oluguudo lwa Southern bypass ne bagamba nti bo baluguzizza China, yo China ejezimba oluguudo abaluyitako basasule ssente olw'okuluyitako. Mukyala Kadaga mu budde obwo yali sipiika n'awakana nnyo ng'agamba nti ku birungi abantu abali eno mu bugwanjuba mu Eastern Uganda buvanjuba bye bakoledde eggwanga era bo be bawa oluguudo olw'okusasulira yawo ne byesibamukko. Tebakomaawo abantu abo ne bamanya abakola mu ministry oluguudo gye luliyita. Speculators ne bagenda bagula ettaka kuba Nancy Raisi kati bo balitunda buwana n'eri gavumenti. N'olwekyo twetaaga ssente nnyingi nnyo compensatinga bannannyini ttaka oluguudo gye lugenda okuyita. Kati eyo project nayo nebanga etambula kasoobo. Kakati w'ogattako ekyokuba nti oluguudo lw'eggaali kumpi lwavaawo. Ng'ebintu ng'amafuta gayitanga ku luguudo lwa ggaali, emigugu gyonna egiva ey'ebweru nga giyita ku luguudo lwa ggaali, ne ku mmeeri. Emmeeri zaffe ze twasomangako Kaawa ne Pamba, Mwami Museveni yagamba nti ku mulembe gwe zaagwa mu nnyanja ne zibulirayo. Oluguudo lw'eggaali balulidde ne balumalawo nti n'ebyuma mu bitundu ebimu tebikyaliwo ebiyitako eggaali n'oluguudo lwennyini luvuddewo. Twagamba ne twewola ssente bulindo nga tulaganyisizza Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, emawanga gonna aga East Africa tugenda kukola ne Gauge Railway. Naye neyo nayo amawanga amalala gakoze gamaliriza, Kenya emaliriza, Tanzania emaliriza, Uganda na guno gujwa ekyalemereddwa. Buli we twogerako nga basitula ab'amagye nga bagenda batandika okuvuga amayinja ku libalo nga bagamba ffe tuli mu kukola luguudo lwa ggaali. Bw'obeera mu nsi ey'abalyazaamaanyi ey'abakumpanya. Mwami Mivule yenyabo omusajja bwe bagamba nti si wa magezi kugenda wala, Idi Amin bwe yaviira mu Uganda
nga Uganda Airline eriko ekitongole kye bayita Uganda Ego, Uganda Cargo Company. Nga Uganda Air Cargo Company erina ennyonyi z'emigugu 27. Kati olwaleero ennyonyi ezo zonna zaatundwa, kati tetukyalina nnyonyi neetisi za migugu. Era buno obunyonyi bwe gye tulina ennaku zino ezo nnyonyi z'abasaabaze tulina n'eyakago twalina ennyonyi. Uganda yalina ennyonyi nga zo za migugu gyokka nga zinsanga bisibe. Jjukira ku mulembe gwa Amini Kenya yatusibako natti nga n'amafuta tugayisa mu bbanga okuva e Libya, nga Uganda n'amafuta nga tuga airliftinga. Naye n'Amini eyali nga amafuta agayisa mu nnyonyi yaleka miliyoni z'amafuta 30 mu reserve Ejjinja. N'agamba ntaddewo reserve agakwekuumya. Naye olwaleero Uganda terina wadde reserve ya litemu, Uganda terina nnyonyi za migugu, Uganda terina railway. Amini yaleka Uganda erina emitwe gy'eggaali kye bayita locomotive, emitwe gy'eggaali si biyumba naye emitwe 354. Naye olwaleero tewali bw'olaba ze bayita eggaali z'omukka okaaba n'okaaba obuuza n'okubuuza nti bantu kyaba abalya n'eggaali z'omukka ennamba ne bazimalawo. Kati tuli ku luguudo, motoka zitambula kasoobo, petrol station tuzizimbye kumukumu ng'amaduuka kyokka ne ku kkubo kuliko ebimotoka ebyetisse millions and millions of liters of fuel nabyo bitambula. Nti omuntu ow'ettima asobola okukwata akabiriiti kamu n'ayokya ebibuga bino byonna ebiri ku Jinja Road ne mufiiramu abantu 10,000. Mukama Katonda tusaba atuwonye ekyo kireme kubaawo. Ensonga eyo nagisitula n'engitwala mu palamenti. Ne mpagamba banaye mukyali mu kusaaga, naye ate tusobola ofuna akabenje akava ku muliro olw'ebimotoka by'amafuta ebingi ennyo ebiyita ku luguudo luno ebitambula wakati mu traffic jam nga byetisa amafuta. Ate eno si luguudo olwo lukka nimulesa abantu bagenze bazizimba kumunakumu. Ne ku Masaka Road kujjuddeko petrol stations nyingi, ne ku Hoima Road kunako kuliko petrol stations. Uganda kwegamba amafuta ndoza business efuna nnyo mwami Mwivule yenyawo abatufuga baleeta muno enzikiriza embi ey'okkuŋŋaanya ebingi. Abaganda abantu ba Kabaka tulowooleza mu kolite obulungi bw'ekintu nti jjajjaffe kintu yaleeta ente emu okuva mu ggulu n'aleetayo omukazi omu n'ekitooke kimu n'enkoko emu n'akabbo k'obulo. Si bwe tusoma? Bwe tusoma. Naye waliwo amawanga nga go galowooleza mu kwontite, kubanga yakula jjajjaawo alina ente 4,000 naye ayagala azimbe petrol station 1,000 alyoka ategeere nti alina petrol station, supermarket 1,000, eka z'ettaka 1,000. Tulina abantu abatakuta abakuŋŋaanya ebingi. Kakati bwe mubeera nga mulina obuzibu bw'enguudo nga bwe tulina, mukolawo ze bayita provisional arrangement ne muteekawo ebyekiseera interim measures nti bannange ebimotoka by'amafuta bitambula essaawa bwezi, nti oba emmotoka erimu omuntu omu ejja kuwanga load toll etwala abangi. Because nalye Johannesburg gavumenti yagula emmotoka za Benz ezitwala abantu 25 negamba aba taxi nti buli akomyawo taxi etwala abantu 14 tumuwaamu Benz etwala abantu 25 ku bwereere nga mpya. Nga yo gavumenti ye South Africa ebaze nti okuwa abantu emmotoka ezitwala abantu abangi kijja kuyamba ne bw'oba bawadde za bwereere eggwanga lijja kuba nga lyewonyeza bingi. Ye kati olwaleero babalirira nti munnakampala buli wiiki tumanya afiirwa essaawa 72 ng'ezo tazikoze z'ennaku mmeka 3 z'ennaku 3 nti ezo bw'ogatta awamu ezo tazikola. Ate kituufu nze nva emukono nentwala essaawa 3 otuuka e Kampala, nentwala n'essaawa endala 3 okukomawo emukono ze ssaawa 6. Kyokka mu palamenti nentuulayo essaawa 2.
ekyo kitegeeza nti ebbanga erisinga ndimala ntambula ebbanga erisinga ndimala mu kkubo so si ku mulimu kakati eggwanga okufiirizibwa okwenkanidde awo mu mafuta mu time omanyi time is also money obudde bwokka bwe tumala nga tutudde mu mamotoka mu makubo omukka ogufuumuuka n'endwadde Bonambozi njagala eno tuveeyo ensonga eyo ogyogeddeko bulungi nnyo so kyenjagala nga nkomekkereza gw'onsunye ku nsonga eyo naye badde enkulu nayo kubanga ekulemesezza okubeera Mwami Museveni mulabye yeewaana nti gavumenti ye era n'ekibiina kye kyekiva kibeera n'okulonda okwabaddeyo nga kulungi n'ebirungi bye batukoledde mu gavumenti ye esobodde okukola ku bizibu bya bannayuganda kati ako kasekita kamu kokka aka transport agambye mu gavumenti yange yamalawo obuzibu bw'entambula obwo twabumaliriza tovolaba tulina bodaboda nyingi n'abantu balina emmotoka era abantu tebakyalinda bbaasi kyatamanyi nti ensi ebeera eri mabega nnyo abantu bwe baba tebalina bbaasi entambula eyawamu yeyensi ezigunjuse entambula ya buli omu okwefunira akapikipiki oba akamotoka yenkola eri primitive naye abadde akyewaaniramu tunula mu kiwandiiko kyawandiise Anyway, eyo njagala tuveeyo tugendeko mu kamyufu k'ebibiina by'obufuzi bye twali tutandikidde neŋŋamba nti twalabye ebyabadde mu NRM bangi babiwakanyiza first of all bagamba tebakkaanya nabyo okuyita NRM kye bayiseemu okukiyita okulonda kwe kubulwa ebigambo kyandibadde ki nti tolinayo kigambo kinnyonnyola kye baakoze gwe wandikinnyonnyodde otya mu bigambo ebiriwo tewaliwo kigambo kitegeeza kye baakoze baakoze eki bw'okiyita ki kuli tekwabadde kulonda kwabadde kola ki kwegamba enkola ey'ekivandulo eyasigibwa NRM yatuuse ku ntikko it is just the climax of the uncivilized and primitive way of changing power as grown by NRM. Semateeka waabwe bwetu bwegamba nti basimbe mu mugongo. Obuzibu tebwabadde bwa kusimba mu mugongo. Era sabona obuliko obukyayi. Obuzibu buvudde mu kalicha egamba nti okubeera mu office kufana kuwona. Nti omuntu okubeera mu office y'obukulembeze kufana kukola ki? Na kuwona. Ng'ekyo kivudde mu kuba nti mu Uganda bw'oba toli mu office ya bukulembeze ennaku eba ejja kulaba. Kakati abantu ne bamanya nti nno olina ng'onoofuna omulimu ng'abaana bo banaasoma ng'onoogenda mu ddwaliro ng'onoofuna entambula ng'onoobaako kye bayita ng'olina basic needs of life oteekwa kubeera mu nnabyabufuzi. Kakati okuyingira mu office z'ebyobufuzi ne kufuuka kufana kukola ki? Nakuwona. Olakane mu kalulu k'abavubuka. Bannabyabufuzi mwe mwasigaza ssente kati? Nedda, ekyo si kizibu, anti ekyo ekizibu tekireeteddwa bano boolaba bakaayanira okwesimbawo. Kireeteddwa obukulembeze obw'emyaka 4 obwa Mwami Museveni. Kakati njagala nkubuulire. Ekisooka wabaddewo nnyo okugulirira abaki? Abalonzi. Ndabye Mwami Museveni yeewaana mbu abantu bazze miliyoni 9. Mwami Museveni alinga omulaalo. Ndabe n'ewaffe e Buganda. Akyama mu maka ga Mivule n'ajjawo 3. N'agenda mu Gannambooze ew'Abakireke n'ajjayo 4. N'akkirira mu maka ga Mutebi n'ajjawo ente 2. N'ayambuka wali ewa Namwandu Lukwago n'ajjawo ente 1. N'agenda wali ewa omulala n'ajjawo ente 6. Omusanga ku ttale ng'atudde n'ente 30. Nafuuwa oluwa. Naye bw'atuuka olw'eggulo buli nte nga zikyama ew'abazo. Buli nte nga zikyama ew'abazo. Yeewuwa atuuka na muggo gwe ne kammini k'amata. Aba akola ssente. Ewuwa atuukayo na kammini k'amata na muggo. Kati Mwami Museveni abantu balowooza mbu babe. Nze nalabye wano ewange ninawo ebifo mubeera abavubuka bange. Bansiibula ggulo limu ne baŋŋamba maama ffe tugenda Busoga, ffe tugenda Buvuma,
tetugenda gindi kulonda bamuga abasajja bazze muno mu bibuga ne bakuŋŋaanya abavubuka abaffe ne babateeka ku mamotoka ne babatwala mbu bagende babalondere fe abaana baffe tubagamba mugende mukole sente olidde abalondedde wano okumpi okulonda mu kalulu k'NRM kwabadde kwa mitwalo 2 kati mwami Museveni yayigiriza abantu be nti ebyobufuzi byaggulirira kubanga saagala yeekaze ng'agamba mbu ataddewo akakiiko ba MP yabawa obukadde 10 juzi yabawazaaki nti bagende benywereze mu buki nti muyise etteeka B naye wadde abantu babakyaye kambawe ssente kitegeeza nti mugende mugulirire mudde kakati yeekazaaki mbw agenda okubuuliriza kyennyini kye yabatuma kyekera kye baakola yeye enkola y'NRM nti obululu ogula buki bugule gwe tofaayo obululu oba obugyewa kasita obufuna for them the end justifies the means kati ekyabadde nalabye mwami Kayindo otafiire asimbye layini n'obwana obuli mu uniform Kayindo otafiire n'olubuto lw'olunene gwe minisita wa affairs omusajja omukulu n'oyimirira n'obwana obuto kyovola ne layini yagiyimiridde ega akangeri gestura kakati okwo kwe kugenda n'ezitali zizo ku ttale kubanga mu kalulu ka bonna ffe tetujja kuza baana abo bato kujja kulonda abaana bayinza okuba oba balonzi be nga baadde baweza emyaka 18 kakati naawe nkubulire nze ndi mukyala naawe oli muzadde yes waliwo omwana asoma pifo nga wa myaka 18 era bwekiba olimba naawe tebabadde bapifo ate babadde mu uniform z'amasomero ga primary simanyi ekyo sikinaako obukakafu wadde senior secondary omwana mu Uganda amala senior 4 nga wa myaka 16 baana ba senior 6 bokka be babeera n'emyaka 18 kyokka ate abaana bali wabalabye bangi nnyo tebabadde ba senior 6 bokka babadde baana bato ekyo tukikkirize omwana atandise okusoma nga wa myaka 6 atuuka mu senior 4 nga wa myaka 16 era ne bwaba yasigala mu bibiina ate mu Uganda temuliimu kusigala mu bibiina tokimanyi tosobola gamba nti baasigala mu bibiina kubanga mu Uganda polisi ey'okusigala mu kibiina eriiwo n'olwekyo bano abaana babadde bato amateeka ga Uganda tegakkiriza baana bato kwetaba mu byabufuzi era kyemmanyi oyo gwe yawangudde bw'abaana atwalayo okwemulugunyaako ab'NRM baakugamba mbu bo we baali bakola regisita zaabwe abaana ab'emyaka 16 babawandiika mbu kubanga we zinatuukira 26 bajja kuba n'emyaka 18 bakyogera ekyo lwatu ekozesa ne ssemateeka we baali bagamba buli muntu ali mu ssemateeka akkirizibwa okulonda naye weewuunye n'ekyo baba bamenya mateeka omwana ow'emyaka 16 amateeka ga Uganda gaba gagamba abatannatuuka kwesalirawo kujoyininga byabufuzi naye bo bakugamba mbu ffe twabawandiika officially kati ate babadde tebanaweza 18 ne babaleeta mu kamyufu kyokka kati abo Museveni ababala be bamu ku miliyoni 9 zakola ki zaabala naye wano mu bibuga ewaffe abantu babadde ku polling station 10 7 bwe batyo eyasinze munne yafunye obululu simanyi 7 bwe batyo era tetubasuubira ate ku lunaku lwa kulonda kujja kugamba mbu ate wano wavuddewo mwami Museveni obululu 8 lusa olaba Nambi eyajja mu kalulu kannalukola n'agamba wano nfunyewo obululu 9 aye talinayo polling station we yafunye bululu 9 mu KNRM yes so ekirala mu butongole bagambye nti abantu 15 be bafudde naye abantu basusse nnyo awo wane emukono beekubye emiggo era abamu bali ku bitanda kakati abakulu bano eyo yenkola gye baagala okuleeta mu kalulu nti 1 violence omwabadde n'okuttira ddala abantu 2 okugulirira 3 okuwandiika ku mpapula ebitaabaddeyo kati mwami Museveni abo baabala mbu wano waavuddewo obululu miliyoni 9 zaabala abamu bwe bafunye obululu 10 bagasengako 0 ne bufuuka 10 yenkola y'NRM
babadde bagikola ne mu generations. Kati Honorable Namboze njagala gendako mu Bulango naye bwe tukomawo njagala ombulire mmwe nga mu National Unity Platform akamyufu kammwe kagenda kwawukana katya oba mmwe mugenda kikola kwa njawulo eyawukana etya ku bano obutabeeramu first of all kugulira abalonzi obutabeeramu violence obutabeeramu bantu kufa n'obutaleeta baana kwetabamu mu kusunsula abo abaagala okwesimbawo kanveeko mu Bulango tubenga tukomawo tuli mu program Lutindo mu studios Dick Nvulenze ndimu naye nga ku lukomo lw'essimu nina Honorable Namboze. Yes, Honorable Namboze. Honorable Namboze. Noza tampulira nate. Hello. Esebo. Okay, tukomyewo naye bwe tugendedde mu Bulango. Esebo. Nina akasimu kenfunyawo akakuva Honorable Sewungu n'agamba nti tetusobola kujja violence mu kulonda nga amaje kati okubeera ne mundu obeera oyina obeera nga ayina ekitiibwa it is a guard of honor okubeera ne mundu mu kiseera kino okubeera ne mundu ng'oli w'NRM kyekimu ku bisaanyizo buli mukulembeze w'NRM alina emmundu naye waliwo opposition alina emmundu wano waliwo abantu bagenda kwesimbawo bwesimbi wano waliwo omukyala emukono ayagala kwesimbawo ku bwemupi naye atambula na military police naye nga tebakugambako nti oba omukyala oyo alina ofiisi gundi gy'akolera mbadde mmanyi nti no musuubuzi asuubula mu makampuni g'amasimu omwo kutunda eya time naye kati atambula na military ki police n'emmundu ezize ebbiri wali mu motoka abeeramu n'ebbiri n'abeerayo ne pisto n'amagye tulinawo omulala bamuyita Mwami Luzindana eyeyita Ssenyonga yaliko chairman wero C5 mu kisanja kiri naye kakati ayita ebbanga lino lyonna nga tabadde kintu kyonna wabula yaliko chairman waki wero C5 n'avaako naye atambula n'abamagye ababbulaaka bamukwatira n'ensawo ne bamukubira ne saluti tulina Kibuule yaliko minister naye atambula n'amagye n'awawe waliwo ka bataliyoni awaka naye ekyewuunyisa waliwo kojja wa Kibuule ng'abagamba nti oyo ekitiibwa kyalina kojja wa Kibuule naye atambula n'abamagye abamukuuma ate naye yennyini alina emmundu eyiye kwe kugamba emmundu Mwami Museveni yazijjayo n'aziwa abawagizi be enkola ddala Obote gye yakola Museveni gye yajja avumirira so mwenaalemu buli muntu alina emmundu tusanga ffe tuli babaka ba paalamenti naye nga tukkiriza ne tukuumwa ab'obusaale kubanga tulowooza nti emmundu teyalibadde ejjenjeero emmundu yalibaddemu amale ekirala poliisi njagala ngibuuze bagamba nti poliisi bw'ebeera n'embeera nebayitirirako bayita amagye ne gabakwatizaako naye oyinza otya okuŋŋamba nti mu kalulu ak'ekibiina obubiina ekimu nti wayisa amagye gakukwatizeeko gwoba okyali poliisi buli mwaka twongerako abapoliisi omulundi guno bawandiiseeyo abapoliisi abalala 1,000 nti basobole okwetegekera ebiseera byaki byakalulu naye n'amagye nago gawandiiseeyo ab'amagye abalala 1,035 mbwaba okukuuma akalulu naye nkubuulira omu ku bannamagye abo eyawandiikiddwa yani Luhamya mutabani wa Muwoozi y'omu ku b'amagye abawandiikiddwa mu kikwekweto ekyokuwandiika bannamagye 1,035 mbu nga twetegekera ebiseera by'akalulu amagye gokka gasabye obuwumbi 138 mb'okukozesa mu biseera by'akalulu kakati baagala akalulu kaleme kubeera mu kavuyo obuvuyo bwabadde mu kalulu olaba bulabi nti nno tetutegeka kalulu wabula tutegeka lutalo Uganda tetegeka Mwami Museveni tategeka kalulu ye ategeka kye bayita military operation ekyo kye twalabye mu BNRM batuwajjalibu era n'ebyo byagamba nti ataddewo akakiiko omumenyi w'amateeka tebamuteerawo kakiiko bakwata mukwate
singa ddala akkiriza nti abo babadde bamenyi b'amateeka twaliwulidde arrest nti aha mwe mwakubye Luzinda n'emukono arrest mwe mwasse omuntu naye omanyi nti nno abasirikale ba Lwasande abatta omuwagizi w'NRM Essembabule oyo omukumi wa Lwasande yatta omuntu n'olwaleero ne Mukalulu yabaddemu era ne bagamba nti yatadde nga abantu ku gun point n'akokinga emundu n'akuba kuluno ne bagamba nti kuluno yayambye yakubye mu bbanga kyogamba mwami Museveni lwaki takwata Lwasande kuba kati bagamba nti court martial batwalayo n'abamajje abawumula lwaki tebakwata Lwasande ne bamusimba mu court martial wetaaga kuteekawo kakiiko buli woliwulira nga Museveni agamba nti ntaddewo akakiiko akabuuliriza manya kyategeeza nti sirina kye ŋŋenda kukolawo wabula yagamba nga yeewerera ffe nti nga ndi mbuyinza teriba muntu alirumya alikuba oba n'akola ekyobukambwe kyonna ku NRM n'asigala ng'ayinaayina njagala mulabe ng'atandikira ku Lwasande ng'atandikira ku bano abakoze ebikolobero eno yonna abassa abantu bonna wabula ffe protest vote yaffe yakoze naddala e Busoga yes bwe twagamba nti tugenda mu protest vote abantu abamu tebakitegeera kye tugamba mu protest vote mulimu okwetaba mu kalulu akatakukwatako n'olonda abanafu era twakikoze ate ffe abalangirira protest vote tuli basanyufu bani bwe mwalonze abanafu e Busoga ojja kuwulira mbamenyeeyo abamu bempulira tuyinza okuba tetwalonze banafu naye twalonze be batayagala oba mwalonze be munaawangula abantu baffe abamu protest vote bagitegeera nti erimu ebitundu nti erimu okusooka wano nga bano bemamaaza tuyingira ne tubabyanza mu ngeri ya loba style mwababyanziza naye mugenda kufuna muti abalonzi akamyufu kame kagenda kuba katya akamyufu ka NUP k'ebibiina ebigunjufu Museveni tamanyi nkola ya bibiina ebibiina byonna Warodova yabibasookamu yasooka nga temunabana kuyingira DP nga ye ali mu UPM genda e Bungereza genda wa akalulu k'ekibiina tekabeera ngaako mwami Museveni kategeka mwami Museveni akakalulu kategeka olw'okuba akozesa ssente za ggwanga ategeka nako it is also another national election akamyufu k'ekibiina kabeera kakusunsula tekuba kulonda kubeera kusunsula mwe musunsudde mutya era nga bwe twakola Kawempe era nga bwe twakola omulundi guli nti mu kibiina omuntu bw'aba akolera ekibiina nga memba abeera ne points nze ne bwe nali mu DP bwe tutyo bwe twakolanga ab'ekibiina eno mu constituency kansooke mu DP constitution ya DP enkadde mu kibiina constituency eweereza amannya g'abantu basatu ku national ne bakubamu ttooki neerondako omu neemulangirira ekyo kyekya DP mu NUP buli ayagala yenna asaba eri akakiiko k'ekibiina akakola kulondesa akakiiko k'ekibiina akakola kulondesa ne kasunsula era bwe kamala okusunsula one kakola opinion survey mu constituency n'olwekyo abantu b'omu constituency ne bagenda abakugu kasindika abakugu mu constituency ne babuuliriza mu abaawano ani gwe mugamba gwe tuba tukwasa kaadi ekyo kikola ebitundu 6 ku 100 ebitundu 4 ku buli 100 kya bisaanyizo mu kibiina obadde oweereza otya bw'oba obadde mu palamenti gy'oli obadde okola otya mu kujjumbira eby'ekibiina okola otya obuyigirize bwebwe obutuufu si bufoojinge gwe wennyini oli muntu ddala ategeera ensonga gye tugenda okukola kubanga ffe tutuulayo n'ebibuuzo nti omuntu alabikako mu maaso g'akakiiko k'okulonda nannyonnyola bannange nsaba mumpe ekaadi manvuuli nesimbe mu kifo kino era enteekateeka yange yeeno emirundi wekisoboka wabeerayo ne dibeeti
abantu ne bavaayo ne bakubaganya ebirowoozo wamma bannakibiina ne balyoka okwaffe tekuba kulonda kuba kusunsula okitegedde era buli kibiina ekitegeevu mu nsi yonna bwekityo bwe kikola so tejja kubeera kusiiba mu migongo bino nga bye twalabye bino by'abantu bano ebyo byakimpatiira byakimpatiira ffe tukkiririza nnyo mu consensus building kubanga lwaki omuntu omuyisa mu kamyufu munnakibiina omuyise mu bululu bubiri kyova olaba ab'NRM agenda otuuka mu palamenti ng'ayise mu bululu bubiri ng'atunze buli kake ekivaamu atuuka wali atandika kumagamaga wajja ssente azzeewo ze yafulumya tetwagala muntu kutuukira ku buweereza so si kusasula mabanja gye buvuddeko omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yateekawo akakiiko okunoonyereza ku byali bigambibwa nti waaliwo abakulu abamu mu kibiina era kaweebwa omwezi gumu tegunnaggwako era tukalinda alipoota kajja jjanjula okunoonyereza kugenda mu maaso era abantu bangi abalina obujulizi kwabo abayogerwako n'abatayogerwako bali mu kubuwaayo lwakuba ffe mu kibiina kyaffe olw'okubanga ekibiina kiteeketeeke omuntu amanya wa waayogerera ki nti n'amanya wa gy'atwala obujulizi kubanga tetwagala tumalirize processing eyo ate tube nga tweyuzizza oyogere ku kigambo ky'okweyuza yaffe ne bwogenda e Bungereza gye bakozesa oyogere ku ky'okweyuzayuza twalabye aba NRM beeyuzayuzizza era bamu bagenda kujja ku bwannamunigina ku byammwe ebya concessions temubeeramu okweyuzayuza okungi okusinga ne kwe twalabye mu NRM nedda ate era ne bwe kubeeramu n'ogyemera ekibiina olw'okuba nti ekintu kiba kikoleddwa na buvunaanyizibwa gy'ogyemedde era omaliriza toyiseemu kuba ngambye nti ebitundu 6 abantu abagenda okulonda be bakuwaako ebirowoozo ne bagamba bannange muleete gundi so eddoboozi ly'abantu NUP kyesinze ebibiina ebirala tulina mechanism ekwata ku ntunnunsi y'abantu tulina obusobozi bw'okuwuliriza eddoboozi ly'abantu n'ab'NRM abo singa baali baagala okussa ekitiibwa mu ddoboozi ly'abantu baalisobodde ng'okumanya baani be baagala abantu bannakibiina baani be baagaliza okubeerawa naye olw'okuba nti ebyabwe bya bubbi kasita obba ng'oweesa omwana ku mugongo naye ayiga obubbi ekyo kubanga abaana babayita mankesi mankeddu mwami Museveni abo bw'atuma abannakibiina okumubbira akalulu nabo bayiga okubba akaabwe ate mwami Mivule bw'olituma omwana nti gende wa mulirwano nzibira emisooli 10 n'amala bba 15 tosobola mugalamiza n'omukuba embooko olw'etaano lwaki wabbye emisooli 5 lwaki wabbye 5 kuba abajja gamba nti munnange naawe wantumye 10 Museveni tasobola kukwata babba kalulu mwenaale mukubanga naye abba kabbe kati ye yayiseewo fuuka candidate tebamubbidde tebamusimbyeko waliwo eyavaayo yeesimbawo ne bamugamba nti empapula ziweddewo naye ne mu kibiina kyo omukulu naye tebamusimbako ffe twalanga mu mawulire abantu tebaayagala bwagazi ba mwakiteekako sengenge nti tewabajja ng'owulirayo ffe twakkiriziganya abaali badde beesimbawo yenze naye ngamba nze ngamba Kyagulanyi wano luli yatuwangulira akalulu so tuddeyo kati ekkubo lye tulina lyakunyweza butatubba so temwawukana nnyo ne Museveni because ate lwaki tetwawukana Kyagulanyi yakamala emyaka 4 nedda ngamba ku kyokuba nti mwenna mulina candidate tewabaddeewo kakumunta we tomanyi njawulo ofaanana bano be bagamba nti Museveni aludde mu buyinza nabo ne kalidinaali aluddeko nedda ekyakalidinaali ate kirala kati ekyo kyolimu mu luzungu bakiyita gaslighting okugeraageranya ebibiri ebitafaanagana bwenojja noŋŋamba nambozi oludde ku bwemupi ne ngamba naawe Mivule oludde kusimba ekyo bakiyita gaslighting era tebikwalagana kubanga ekyange tekikubwako kalulu ekyo kikubwako akalulu kakati ekya Kyagulanyi mukulembeze eyakajja emyaka 4 egiyise abantu bamwagala obukulembeze bwe bulungi
tewannabairawo okutamwa mukulembeze n'akatono, tewannabaawo talina busobozi wadde capacity, talina capacity wadde obwagazi obusobola okugaana omuntu yenna omuvuganya, kati ate n'omugerageranya ne Museveni. Abantu musaana mubayambe kuba kati bannamawulire nga mmwe ate muteekwa kubattaala. Tusobola gerageranya Kyagulanyi ku Museveni. That is gaslighting. Njagala kusooka kuvaako mu bulango buno bwe nkomawo njagala tutunuulire enkyukakyuka mu roadmap akakiiko k'ebyokulonda ze kaataddewo kinaakosa kitya akalulu kano. Katuveeko mu bulango tukomewo. Honorable Nambooze. Yes, tukomyewo. Akakiiko k'ebyokulonda kakoze enkyukakyuka oba adjustments mu roadmap nga tugenda mu kalulu k'omwaka ogujja naddala mu presidential nomination dates ne bagamba nti kati nomination dates ezaali zibagambibwa ez'aba president okubeerawo nga 2 ne 3 October zireeteddwa mu maaso kati zigenda kubeerawo nga 23 na 24 September. Kino kirina engeri gye kiyinza okukosaamu ebyokulonda kwe tugendamu? Ekyo tekyalibadde na buzibu. Naye twagala tumanye enkola mwami Byabakama gy'akola. Yes. Mwami Byabakama okwongera aba presidential candidates akaseera akanene kyetaagisa. Yes. Mu Uganda mwemuli kansala agenda okutwala owa division atwala ebyalo 3 ng'aweereddwa ebbanga lya campaign ddene okusinga presidential candidate anoonya akalulu mu Uganda yonna. Nti kansala alina ebbanga ddene ery'okukola campaign okusinga presidential candidate. Ate nga kansala alina ekifo kitono bw'okigeraganya ne president. Abamu alina ekyalo kimu n'abalala 2. Naye alina ennaku za campaign nnyingi kubanga batunuulira kintu tebaagala bavuganya mwami Museveni kufuna budde. Obubbi obusinga kati mu kalulu kano bakiyita gerrymandering. Gerrymandering kitegeeza okusala constituency mu ngeri ey'okulaba nti gy'olina obuwagizi constituency ziba nnyingi, gy'otalina buwagizi n'oteekayo constituency entono. Okugeza twalagira nti constituency zijja kusalibwanga nga tusinzidde ku bivudde mu kubala abantu. Bwe baamala okubala abantu mu 2024 ne bakizuula nti Wakiso district kino nno kyeggamba bwino. Wakiso district yalina okufuna constituency empya 8. Kino kyeggamba bwino nakijjidde ddala munda wa Semba. Nansana yokka yabadde erina ovaamu constituency nga 3 ne constituency ya Segona nayo ng'erina ovaamu constituency endala nga 3. Constituency yange yabadde erina ovaamu constituency endala. Kati kankulubuulire ku constituency ya Segona obunene bwayo. Nze gye banzaala ensangi yankiikirira. Gye banziika e Buddo yankiikirira. Ne gye mbeera e Nansana Bujuuko era yankiikirira. Nga ofiisi ya gy'osakiramu amawulire eri Samuel awo nga Kyengera era yandibadde ankiikirira. Yes. Akati ekyo ng'okirese nti ng'oggyeko obunene bw'ekitundu naye ne population the area is densely populated. Tulina constituency wano e Mukono ey'e Nakifuma yenka esinga obunene district ezimu mu Western Uganda. Singa olaba Mukono South eriko ebizinga by'Ekkoome, eriko Katose eri yonna, kyokka ekoona ne Namataba eno ku lw'Ejjinja, n'ekoona n'eri eri ku nnyanja Victoria ng'e Buvuma. Eyo nayo ne bagamba nti constituency ya Mukono South. So bagamba nti okusinziira ku byavudde mu kubala abantu, Wakiso yali erina okufuna constituency endala 8, Mukono yalina okufuna constituency 5 empya, Ampigi yalina okufuna constituency empya ekitono ennyo 4, Masaka yalina okufuna constituency endala 7. Naye bo kye baakola nti ate mu bitundu ebimu ebya Western Uganda waliwo constituency ezalina okuvaawo nga constituency ya Kahindo Tafire yalina okuvaawo ne bagigatta n'eya munne
oli eyali omusirikale bwe babasaliramu olidde nga Western Uganda constituency zalikendedde ebusoga ne Buganda constituency nezeeyongera nkuwadde ekyokulabirako nti Wakiso yokka ndi very 100% sure nti ebyava mu kubala abantu mu 2024 byali bijiwa constituency empya 8 ba MP abalala 8 kyokka nga ate mu bitundu ebirala ng'eyo Emitoma eyo eno nga mukyala Museveni we yali akiikirira eyo balina municipality gye balimamu n'ebitooke byali bivaawo ebyo nga tebiweza constituency. Kakati mukulu eyakulira ebyokubala abantu ne bamugamba nti biwanuleyo ku mitimbagano ogambe nti waliwo ebisobyo ne bagamba byabakama nti kozesa ebyava mu kubala abantu emyaka 10 egyayita 2014 wano ne bajja ne bakansala obukansala ne babajjawo nina wano bakansala nga bagambye nti omuluka gw'entaawo n'omuluka gw'ensuube kati gulina kansala omu nga kye bagenderera bamanyi nti buli wofuna kansala abeera empowered obeera ofunye omukulembeze kati mu bitundu gye balowooza nti tebalina buwagizi ne bagenda nga bakendeeza obungi bw'abakansala nga bakozesa ebyava mu kubala abantu emyaka 10 egyayita ekyo kye bayita gerrymandering ekyo kimu baakikoze. Ekyokubiri tukolera ku pulogulaamu yaabwe kati NRM bwe babanga bagamba twalifunyeyo obudde obukola kino omukulu ajja bubawa gwani yali alabye ng'omaze okugazeetinga olunaku lwa kampeyini derafa oba ogazeetinze n'olwokulonda ate n'oddayo n'obi anegazeetinga kakati kino kye batandikiddeko ekyokutwongera weeks 2 because balowoozeza batandikidde ku ekyo ffenna kye tugamba kituufu ba presidential candidate bongerwe ebbanga naye ng'ekigendererwa bajja genda bakyusa ebintu nti tukolera ku convenience ya mwami Museveni bwe bagamba nti bannanga abagenda okwesimbawo mwenna ng'ennaku z'omwezi 16 mubeere nga muleese ebiwandiiko byammwe eby'obuyigirize NRM bwe baba tebabitudde eiza babibayisiza mu kamooli ne babibakadeetinga oba bajja kwongerayo ennaku z'okubitwala. Ekyo kikulaga omuntu ali mu kalulu ng'alondesa naye nga teyeeteeseteese. Okubba akalulu tekuva mu birala kuva butali ekyo nakyo kikolwa kya kubba akalulu ogenda nga ng'okyusa ennaku walaga luno omuntu n'ategeka n'eŋŋendo ate n'okyusa kankuwa ekyokulabirako. Nze mbadde ŋŋenda mu ddwaliro ng'ennaku z'omwezi okuva nga 12 nkomewo nga 24 ŋŋende mu ddwaliro n'olwekyo nga manyi nti nno nomination zange ziri mu Sebutemba nga gwako kakati bazisembeza nze yakoze appointment y'eddwaliro kati olwo obeera omaze okunziba akalulu kubanga singa wambuulirirawo nali badde appointment y'eddwaliro ngikola bulala oli mutuufu so akalulu kabeera n'ennaku ensetinge nga zankalakkalire zitakyuka akulira okulonda ng'agenda akyusakyusa ng'omanya nti alina byakyanga akadde katulidde empinga sibula batuliriza newankubadde kirungi okwongera ba presidential candidate obudde ebyo mukulu byatandise okukola tebijja kukoma ku ekyo ajja genda akyusa ebintu ebirala okutuusa ng'ekivuddeyo kyekyo ekiyisaawo NRM naye ffe baabikolera mutumulaba ajjukire nti kano akalulu tetukaliimu lwa kumwesiga tukalimu lwa kumuwakanya. Honorable Nambooze weebale nnyo weebalire ddala abatuuliza we yabadde Honorable Nambooze tunaddamu ate olunaku lulala musule bulungi era mweraba.